Abakulu mu ggye ly'eggwanga linne erya Updf bakyagenda mu maaso n'enteekateeka y'okusibula bannamagye abawummudde emirimu gyabwe ng'olunaku olw'eggulo baakomekereza okulambika abamu ku abagenda okuwummula ng'omukolo guno gwayindidde mu nkambi eya Gaddafi e Jinja. Leero Musasi waffe ayogeddeko n'omu ku bajaasi abagenda okuwummula nga ye Capt.David Okello ng'ono eggye ly'eggwanga Uganda limazzemu emyaka 30 nga mu kwogerako naffe ategeezezza nti mumativu nti omulimu gw'abadde akola ogw'okukuuma eddagala ery'abannamagye agukoze bulungi. Recruitment in the forces was specifically professional to handle the health issues, medicine. So my command area is to make sure that the supplies that is needed in those areas reach well. Ono atunyonnyodde ebyayiseemu okuva lweyegatta ku Updf n'emirimu gy'abadde akola ng'eggye lino lyeyegattako mu mwaka ogwa 1994. I joined the forces, the first NRA Medical Corps in 1994, and I was recruited as a store manager. Eventually, I trained as a pharmacy technician, and I've been working as a pharmacy technician for a long time. I managed the stores, the first medical stores for NRA when we were in sub-depot Mbuya. Wabula okwawukanako ne bannamagye abalwanyi betuzze tulaba ye Captain Dr.David Okello ebbanga lyonna limaze mu bujjanjabi n'okuuma eddagala lya bannamagye nga weererezaako mawanga okuli erya Somalia, South Sudan n'amalala. My service continued within the country. I also worked briefly in 4th Division during the operation. We would deliver drugs to those areas. Then in the time of medical mission, when we moved to Somalia, our people moved to South Sudan, Central Africa. All those areas we were also delivering supplies of drugs. Agamba nti ne banne baali baweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutambuza eddagala okulituusa ku bannamagye mu mawanga ago mulimu gwateevuma olw'ebirungi ebigubaddemu. Somalia, I was deployed there in battle group 8 and 10. I served still in the AMISHOM as the in-charge medical stores, where we were giving drugs to all other contingents who were serving in the AMISHOM. And we managed to get good report how we kept the stores medical. We even had a recommendation from the UN that our management of stores was good. Ono asaba Bannayuganda bakyatya okwegatta ku magye okulabira ku ye ng'akudda bakyali mu buweereza okukola ekituufu ate bewala ebyamangu taleme kwogera kusoomozebwa kwasanze wakati mu buweereza wabula nga Katonda abadde wamu naye. One thing that I would not forget is actually because we are working with young people and whose ambitions are actually sometimes to get rich quickly, and you have had some cases that sometimes some drugs are caught and you find that people who want to get quick rich wealth sell off those drugs, and those are the time that we would regret. I would regret and say, really, we are not meant to do that. This is what we had been entrusted with. We should be able to work well and use the drug for the right purpose. Ekibinja Captain Okello kyalimu ky'abajaasi 14 nga bano baakuwummuzibwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno. Shafiq Kali esuubula yakusakidde eggulire lino ku Capt.David agaleero.